kenyini bannanyini kubyogera. Essula ey'omwenda eyitibwa Surati Tauba mulimu aya 28 ne 29. Allah wekitiibwa yennyini atukakasa ng'atugamba nti kaatilu ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dina alhaqqi wala yuharrimuna ma harama Allah hatta yu'tu jizya ila akhirah. Kati kyenjagalamu ekyo basiramu mubuli abasajja abe kituufu nti olutalo si lwakuggwa mpaka nga bakkiriza okusikiriza Allah n'okuharamisa Allah beharamisa n'okubeera nga bakola eddiini entuufu Allah gy'ayagala. Eddiini entuufu ye gavumenti y'obusiraamu. Ekyo kye kituufu, ago ge mazima. Abantu bagenda kuggwawo buggwe nga mmwe mubamazaawo mmwe abasajja abatulidde amazima olw'okutya. Ono gwota kitonde nga ggwe. Musa yagenda wa Farao. Farao yalina ebyokulwanyisa ebisinga buli ebyokulwanyisa ebiri olwaleero. Kubanga yayi wansi yonna. Kati mutya ki basiraamu? Yimirira omusajja omubula ekituufu. Akkiriza abantu basiramuke, oba ye kennyini asiramuke, oba tasiramusa akkirize gavumenti y'obusiraamu egende mu maaso. Gavumenti y'obusiraamu esobola n'okumuwa omulimu naye n'akola munda mu gavumenti y'obusiraamu. Tewali buzibu. Ekyokubanga tasiramusa si nsonga. Wabula muleke kubuzaabuza abantu basiraamu. Abantu bagenda kufa. Abantu bagenda kufa, abasajja bafuuse bangi, amawanga gagaziye. Buli basajja bulomukira katambe, abasajja basitudde mudwe mpitirivu, abasajja bakambwe bazibu. Bagenda kutta abantu nga mmwe mubatisa basiraamu mmwe ababuzaabuza abantu. Katonda yagamba ensi eno eteekeddwa kubanga ajagala ebeere ng'eri mu busiraamu bwokka. Aya 39, 38, 39 muzitunuulire aya ezo. Essula eyo ennyinyi Tawuba gye njogerako. Katonda yennyini bw'agamba akakasiza ddala nti ayagala eddiini ebeerewo yokka egi kusinza Allah yekka. Kati bantu mmwe mubitegeere, mutegeeze abantu. Abantu bagenda kufa mpaka lwe banakkiriza. Kuba Allah ekitulungi yateekawo nagati bwe banakkiriza okufa kukole ki? Kukome. Kati mumbeere eyo ebyo muli mu kugamba abantu mba bakhawali bibiki. Abantu mmwe mugenda okuttisa bakafiiri mmwe ababattisa bana abasiraamu. Kino kitabo kya Katonda mwakirikogonaizinga nammwe ne mukikkirira kitabo kya Katonda kirimu ebituufu. Nammwe kennyini mukyesomere babalimba abo abasajja baagala kuba babu. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abanda bana bampuliriza buli muntu gy'osinza okumpuliriza. Nze mukwano gwo John the Preacher nga bulijjo. Akatambi mukawulidde. Omusajja mumuwulidde era ne mumwerabirako ng'ayogera nga yeewera nti ensi yonna eteekwa kusiramuka era bwe batesiramuse waakiri abantu bawe omusolo gwe bayita jizya kubanga obusiraamu bwe buti bwe busomesa. Kati bassebo ne bannyabo njagala kusooka okubategeeza nti omusajja oyo n'abamufaanana tebalina buzibu. Baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, nabo Katonda abaagala kyenkanyi nga bw'ayagala gwe. Y'ensonga lwaki era abawa omukka gwe bassa, abatonyeseza enkuba ne batonyera, ne balembeka amazzi ne banywa era ne balya emmere ng'abalala bonna bwe bali. Naye ekizibu kiri luddawa lino. Omusajja oyo ekizibu kye yafuna lye lino eddogo lino, Kurani. Kurani kitabo ekijjudde obubi. Ekijjudde obubi era ng'omuntu yenna bw'akisoma n'akikkiririzaamu n'akigoberera bw'atyo bw'afaanana. Kati omusajja oyo n'amala afuna omukisa n'akkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwe n'atandika okusoma Bayibuli eno. Mu nnaku ntono nnyo omusanga yejjusa buli kigambo kyonna ky'azze ayogera. Lwaki? Kubanga Bayibuli ejjudde ebigambo eby'okwagala. Katonda ono wa Bayibuli bw'osoma ekigambo kye n'okigoberera n'okola nga bw'alagira obeera muntu mulungi eri abantu abalala. Bayibuli erimu ennyiriri nnyingi naye olumu ku lunyiriri olusinga okuneewuunyisa lwe lugamba nti tosobola kwagala nnyo Katonda gw'otalabangako naye ng'okyawa muliraanwawo. Olunyiriri olwo buli lwe ndulowoozaako lundeetera ebibuuzo bingi munda mu mutima gwange kubanga lundaga engeri Katonda gy'ayagalamu abantu. Kati ate yeeno Kurani w'okoma okwagala Allah waayo n'okumuweereza ennyo w'okoma okukyawa abantu n'okwagala okubatta. Kubanga ye Allah akolera mu nkola egamba nti atamuzadde amutikka mayinja. Katolaba olwaliro omusiraamu ayogera ku bakristaayo okubatta n'okubaweesa emisolo. Naye njagala kutegeeza nti ne bwe tukwata abakristaayo bonna ne tubajja mu Uganda
ne tukwata obubinja bw'abasiraamu 7.5 ne tubuteeka mu Uganda tebasobola kubeera mbetta kubanga Qur'an yennyini egamba nti Allah yabalekera ebibonerezo 3 okwetta okwekyawa n'okwetta n'okuyiwanga omusaayi gw'abannaabwe kati ne bwe tukwata bukwasi basiraamu bokka ne tugamba nti basiraamu tubalekedde Uganda yiiyo tugibawadde mubeereemu mwekka abajanjawidi batta abashiya ne batta abasunni ne batta Al-Qaida ne batta Boko Haram kati bwe batyo bwe bali kati kyensaba bannayuganda mutegeere kyekino nti ekigendwa ky'abana abasajja kwe kufuula Uganda ensiraamu era ffenna tutandike okutambula ng'empale ziri mu bbanga tuzitemye kyekigendererwa kyabwe kati tubayamba tutya obutabateeka mu bifo bya bukulembeze eby'obuvunaanyizibwa bammemba ba paalamenti be mwalonda nga basiraamu ne mubateeka mu paalamenti ya Uganda bwe baatuuka eyo tebaateeseza bannayuganda bonna abaawamu baakukusa busiraamu ne bayisawo kibayita court card ne batandika okuyisaawo ebintuntu byabwe era we twogerera olwaleero buli woolaba baayisa etteeka lye bayita erya halaali kati buli woosanga wooteri y'omusiraamu naddala mu bitundu ebirimu abasiraamu abangi bateekawo akapande ako n'ekigendererwa nti buli musiraamu alaba akapande ako ategere nti ewooteri ya musiraamu aleme kulya mu z'abakristaayo era kabeere capati kabeere batunda obutunda naye nga beerabidde nti sukaali gwe bakamuza obutunda bamukolera mu kyuma kyekimu nga beerabidde nti emiceere gye bafumba mu wooteri gyonna giva mu kakutya keekamu kati bo bakwata ne bateekawo halaali ekigendererwa nti eby'abakristaayo biddibe ndowooza otegedde kati bwe tubateekayo abangi bagenda kuyisa amateeka gaabwe bamalize nga baleese shariiya wano tumalize nga tutandise okusasula emisolo kubanga mu nsi ezifugira ku busiraamu entuufu okussa omukka gwa Allah bogo bagamba nti ye Katonda oteekwa kusasula bw'otaba musiraamu bwe kibeera bwe batyo bwe bakola kati gwe muganda waffe ali eyo okwata bukwasi kaluluko nga kawabuddala kubanga yazze mu kyaki n'agamba mukama mulungi ajja lwakalulu mulundi ogutakomawo gwe ng'okwata akaluluko ng'okamuwa bw'atuuka eri ng'atandika kuyisawo bya busiraamu ng'atandika kuleeta Islamic banking ng'atandika kuleeta shariiya nga bwe kyali Tanzania nze nali Tanzania ng'olutalo luliyo baagala babeere ne constitution 2 ey'obusiraamu n'eya bulijjo kati ne wano kye baagala okukola n'olwekyo tubalabula ng'obudde bukyali